nja kusooka ndeebaze okuba nga musobodde okumpa obudde ne mubaawo Peter Brian Ways ge manja gange ni muyimbi ensonga ze nina ekinnuma ng'omuyimbi mbeerawo ne neebuuza lwaki music industry eremedde nnyo mu senior 1 ng'ate yayita dda esobola okubeera mu senior 6 okitegeera music gwe tuwuliriza music gwe tukuliriza music gwe tupushinga namwe bannamawulire gwe mupushinga abantu gwe mulowooza nti be baagala okuwulira ng'ate ebiseera ebisinga nze ndowooza nti abawagizi bawuliriza kye muleeta oba okitegeera so kintabula nnyo kuba ekintu kye tupushinga tukyali nnyo mu senior 1 oba okitegeera ki kyotegeeza mu ekyo music industry eri mabega nnyo kibulaba nze nsobola okubeerawo neeta oluyimba lumu mu mwaka ate music industry eno nemba ngirinza emyaka 5 kyasobola okugisanga kubanga byekola biri mabega nnyo nga nange omuntu gyendese mabega nnyo tekula so music omulungi tumuzannya mu studio netumanya nti ono gwe tuba tuwa abawagizi netumuyimba netumuwandiika n'atenkera nemukola birala ate nga mwe muwa abantu baffe bebaagala okuwulira so media mwina platform nene okusinga omuyimbi so kyenneebuuza lwaki mwagala nnyo okubeera mu senior 1 ng'ate musobola okuba mu senior 6 lwaki tetuyita netukkiriza nti tulina okukula netukola ekituufu ensangi zino abayimbi bakola vidiyo ezakabi basasula studios ez'ebbeeyi ne bakola music gwe lwaki olowooza music era akyali mabega kuba vidiyo zakyuka audio olaba abasajja batekamu sente nyingi bw'ogenda maaso n'omanya theory wa music video kubanze ng'omuntu ng'ovudde ku by'obuyimbi I'm a creative artist music video abannayuganda ze bakola si ntuufu n'olwokuba mu biwa abantu abatabitegeera ne balowooza nti bye bituufu kati gwe tolowooza nti baawula music video yo neya Davido tolowooza nti bajawula byetukola si bituufu kuva ku music okuva ku byetufulumya n'okuva ku bannamawulire mbweka ennyini bye muwa abantu okitegeera ate ng'ekirungi muyimbi munange omu yakyogerako Apas n'abagamba tetusobola kikola omu tusobola kikola ffenna naye tulina kakeeki awo akatono ffenna ke twagala okulya genda ku stage oyimbe yimba Oluganda yimba ebiriko wemula akola ki man abamu tebatutondera kukola ekyo so tubeerawo n'onafuwamu n'ogamba naye lwaki ate mwe media temusalawo ne mubigoba ne mupushinga ekituufu kozi mukimanya abayimbi ebituufu wetuli olinga gamba nti music w'obuwemu media mupushinze nnyo okusinga ategeerekeka kituufu nnyo ndaliko nga ndaba tv ennene ng'erina omuyimbi gwaleese ng'awulira ayagala kukimugamba naye nga tasobola naye nga ate yasazeewo amuyite oba okitegeera si kituufu maybe ekyobuwemu kikiyinza okuwulikika obubi but tulina music gwe tukuba nga liso nga wakigenderere nga wakisiru tulina ennyimba nga zino ezibadde zikuba tulina Ozambe tulina ebiyimba bingi awo olwo lumu yogerayo endala kati nga nze ng'omuntu enkudi nalwo lulina belunyumira lulina ne betanyumira by the way nze ndikyali wange wakwazo kuba ne posita y'enkudi nze yagikoze kuba ndi graphic designer naye sibitegeera enkudi sibitegeera nange ng'omuntu oba okitegeera kuba nze kiri muyimbi w'ekyo nze nsuubira nti njagala nkola oluyimba olwongera ku Uganda so oluyimba olunyumira bannayuganda okusigala awo kunyumirwa ino bizinesi tetuli mu kunyumirwa bunyumiza ino bizinesi olowooza ki ekiganya omu okutambula ng'ate mulungi tagaanye kutambula mumulaba kozi tumubawa naye nammwe mutuuka ne musingibwa amaanyi olw'okuba mulaba waliwo ekikyamu kye balonze ne mukuliriza ekyo naye ng'ate musobolera okukuliriza ekituufu kiri ne mukireka kuba kibaawo tewali gwe twali tugaanyizanya music waffe tewali bwe tutatuusa music mulungi ate abayimbi abalungi bangi Zulitamuzi wakabi Hatimandoki bakabi Apas wakabi album weri ate nga album yange ne bwogera n'ogiwuliriza ze muyimbi nzekka ina album n'ennyimba eziriko zonna zaakabi ne bonna aziwuliriza zonna bonna batadde album zaabwe kuva mwaka guli
You can't compare my album to any other Ugandan artist. Alubamu ye eriko ennyimba mmeka era lwaki ogyonyumirizaamu singa ez'abalala? Njenyumirizaamu nnyo kubanga eri well thought of. Eriko ennyimba 16. Yeah, sizalayo ez'abalala wabula nkubuulira fact. My album 411 yeyoka album erina ennyimba nga zonna nnungi. Ogifunyeemu ki? Nnyimba nnungi naye ogifunyeemu ki? Byensobola ogifunamu biri so technical nti online bannamawulire temusomesa online classes eri bayimbi, temubabuulira how to get value in platform, platform ezo za digital za music, wabula mubabuulira nti gundi yakubye gundi. Okitegeera n'amawulire agatambula mu industry sigakabi. Terimu n'amawulire asomesa bayimbi bato nti bw'oyita wano ofuna ssente, opushinga kino okola ssente, mulina okuyiga ennyo digital, mulina okuyiga ennyo kino. Okitegeera kyekyo lwaki tuvudde waka, tuvudde ku masomero nga batukubira okwogera Oluganda. Si lwakuba nti lulimi lubi, wabula nga baagala tucommunicating n'ensi yonna. Uganda emu 4,000,000+. Naye tuyimba Luganda ne tucommunicatingira abantu batini nnyo, naye ne twagala okuba abagagga ng'abantu abacommunicatingira ensi yonna. Oba okitegeera zibyonna temubibagamba. Bw'ogamba nti no alubamu yo yakabi ku nnyimba 16 zerina tuweeyo nga 3 zolaba ezikoze obulungi abantu ze baagala. Kisinziira kuba bw'ota album obaako ne singles zeyagala okukola ki okubeerako. So nate olimba lwandeshise okumala emyezi 6 era nze kunze lunkoledde bulungi nnyo era nga ssaawa zino ndi mu concentratinga ku single ey'okubiri bagiyita Nondaani. Bwe lubanga lukoledde lwaki teruvuze nnyo kusinga nkule katogamba? Kyendi mu kugamba nti ekirungi kisigala ku muyimbi akireese, ndowooza ne bafaani be. Naye munnamawulire ne bwakiraba nti kino oba media yonna ne bwakiraba nti kino kirungi, they cannot push it further. Olina obuzibu ne bannamawulire oba ne media zezi? Yonna namawulire ne media balina okukkiriza nti bakonya industry because bakola kye baagala. Nati buli lwe tukula ne tufuna obuvunaanyizibwa tetukola ebiseera ebisinga bye twagala, tukola ebyo bituvunaanyizibwako. Kati munnamawulire oliwo okumakinga sure nti nganze ali part of your journey, kuba ndi muyimbi mbeera part of your journey, ompushinga nnyo kubanga omulimu gwenkola gulabirira abantu bangi bannayuganda. Nze nga Brian Ways nze mpana omusolo, okitegeera mpana omusolo kiba kitegeeza n'abannayuganda bendabirira abatali ggwe. Naye buli lwokonya ekirungi ekigenda okukola omwezi gumu myezi 2-3 ekyo ekibi nga kyokuliriza kitegeeza tolina bw'oyagala genda mu maaso, kuba n'abo abakola ebikyamu tebakimanyi nti temubayamba. Mubayamba nnyo okugwa, temubayamba nnyo genda mu maaso. So ovuddeyo okusomesa munnamawulire kukola mulimu gwe? Vuddeyo okugamba munnamawulire kirungi nnyo omanye nti ogatta ettaffaali ddene ku entertainment industry, giyamba egende mu maaso wabula togiyamba kudda wansi. Bw'olaba ekituufu kola ekituufu, kola ekituufu kirisigala kituufu. Abayimbi abakuba ennyimba ze bwemulugunyaako oyagala tubakolere ki? Omuyimbi yenna oba omuntu yenna mu ggwanga alina eddembe okukola kyayagala, okitegeera. Naye ate mmwe okubeera munnamawulire si ddembe, ogwo mulimu gwo, kitegeeza kola ekituufu. Olinga blaminga munnamawulire ebibiina by'abayimbi bisigaddewo? Ebibiina by'abayimbi sirina kindimu kuba nze ku kusoma kw'ensome n'entegeera yange tewali kituufu kiriwo, yenna tewali. Ate ba promoters sijja bwogerako kubanga kirabika ffe nga ffe mutuluba lyaffe tetunnafuna bapromota bategeera ekyo kye twagalako. Oba and events okulekawo kyakukosa nnyo? Ate kyankosa kuba nze ne and events ndowooza twali tukola babiri nga tumanaginga Brian Ways babiri. kati Brian Ways ayimiridde atya? Ani amumanaginga? Nze nina management bagiyita Sequel L Australia. That is why ebiseera ebisinga nze mbadde mu Uganda, nze nkulidde ku MTV Base zikyano okitegeeza. Nkuze njagala nnyo okumanya ekituufu, nkuze njagala nnyo okukola ekisingako ekyo kye ndowooza. Lwaki ngamba abantu batugamba tuyigire ku bakulu baffe naye tebatugamba tuyige biki, omu kuyigira ku bakulu oyigiramu n'ebikyamu, okitegeeza. Tubadde tugamba lwaki tokozeeyo ga organization oba ki okusomesa abayimbi oba n'okusomesa gundi kwekyo ekintu kyogezaako okwogera?
zenateekateeka kyokubasomesa kwakati sirina ddoboozi ly'amaanyi nnyo nti buli omwana asobola okumpulira naye ate mu levo yange nina ebintu byenkoze okuyamba music industry nnyo n'amaanyi nkyusiza abayimbi endowooza yaabwe mu ati wange owa graphics empandiika ya music nabo kimu kuba ne music seera nga nti mpandiika I believe what is good is good okitegeera nkoze ne program bagiyita Good Child Diaries nga nkola education eri very free eri artist yena atandika noyo yenna aliko okitegeera wagoddayo emabega ojja kwekanga nga n'abayimbi bemulaba nti bakabinyo banene nga YouTube bakazigulawo juzi bakakitegeera nti esobola obba ey'omugaso the Spotify zaani oba okitegeera so nkoze Good Child Diaries gyeri ku YouTube yange ng'erina information ali free okuyigiriza artist yenna atandika. Ekibuuzo kyange kiri still kuba obeera nga wemulugunya eri bannamawulire ate nga bw'oyise mulisamu ne banabiteekayo no ati kyengezaako okugamba nti senga nzija nembayita kiba kitegeeza nzikiriza nti mwe musobola okukola ekituufu mulina eddoboozi ddene okitegeera naye ate senga nzija netandika okubagamba ebitali bituufu ng'ate mwe mulina otuyamba okuyisaawo ebituufu nange mba nfuuse ekyo kyendi mu kuwakanya oba okitegeera so nzikiriza nti musobola otuyambira ddala okwewala kyomanyi nti kinene tekyongerako nsi wabula kyongerako mbeera music y'omu gwe bupushi nga yongerako mbeera ogambye gwe yakoze posta y'enkulu nga tokkiriza mu ekyo kyekola gwe wabadde oyongerako wabadde otoola nabadde nnyongerako because nayita management ya puzzle ne bambulira bye baagala ne bagamba muli mu kifo kikyamu nze brand ways nge sibikola wabula I look at the brand nemanya kyonoonya nemanya ngeri kigensobola okupresentinga eri abantu okitegeera era kyatwala ebbanga ddene nnyo nti twakagisalawo na weeks 2 emabega okubanga bateere lwaki omuntu bw'afuna omukyala naye ebeera nsonga nnene mwenna mukola kufuna bulungi era tugetolaba nti nnyinira naye sinza ayinayo hiiti eri si sugar mami gyemuli naye mukyala gyendi alina emyaka ngebe yamuleeta omubuuzi lwaki mwagala abakazi abasinga obukulu naye nomunayo kibuuza bulwe bebagala ffe omuntu yenna bwe baba kwagala okkiriza n'omukazi togenda nga gyoyagala genda gye bakwagala tokkiriza nga musajja akukwana olwokubanga okkiriza olwokuba omwagala kkiriza omusajja naye gwokola ki omusajja akwagala mwenyigidde nnyo mu kwagala bashuga mami kino kibalekawa mu abayimbi twenyigidde ati industry zanjawulo ate n'ekirala si buli mukazi nti shuga mami nga mubitwala nti shuga mami naye nga si buli mukazi nti shuga mami bagiyita private life ya muntu kati gwe omusajja gwolina ani amukumenyezaako si sugar daddy nze ate mmanyi awo wennyini opininga bannamawulire okubanga baposhinga bad music oba nyimba media yonna naye mwe abayimbi abagamba abalina good music abalina good sound temufa sendongo kimala because Brian nze mulundi kigwe nasemba okulaba ng'otaddeko owalupi ku Metro FM okitegeera naye Puzzle ajja kunoonya lupi amubuulire kyayagala okuyisaawo lupi naye ayiseewo ekyo because Puzzle yanoonyezaani naye mmwe muddeeyo mu comfort zone ne bakyala bammwe ate ne mujja ne mugaba media tepushinze good music oba oyagala mbu oluyimba olulungi ow'amawulire alwenoonyeza okitegeera ate nga n'okufuna obufunyi lutalo nze mmaze omwaka nga sikulaba mu cameras naye ng'ate Puzzle buli lunaku ndowooza mulaba mu kamera y'omuntu kitegeeza mwe muli mu comfort zone okusinga baliri Puzzle tovula nabo bafata endongo okusinga mu kyekiri kye nagambye nti music is a business era erimu nekituyita branding si buli muyimbi nti agenda kukola oli kyakola oba okitegeera music wa Brian Ways si wakubeerabeera buli wamu nze omulimu gwange kuyimba I do good music nyinza okuba ewamukululopi sikyalayo naate nga music nkola ki katnenyanga oli ayimba ebyamunoonyeza because the business kuteekamu ofunemu oli ayimba ebyataddemu afunemu
oyimbye birungi totaddeemu munnamawulire anaafuba atya okulaba nti nno okiyitamu nga totaddeemu kati nze nja kuwa example era abapresidenti abamu besijja kwogera benalaba nembawa buli kimu kye bansaba ne advice kozi ze mpuliriza nnyo advice era wobuuza abantu abamanyi mu music industry ze muntu mukkakkamu ate ndowooza nnyo saagala nnyo okukola kintu fo naye nteeka oluyimba buli wamu nja kuwa example ya Shise sirina tv gye sitaaluwa sirina we sitaagenda sirina radio gye sitaaluwa sirina bwe sitaaluwa naye I believe I appreciate the internet for pushing that song not media. Olinga agamba nti nno olina abamu ku media personality ewawane ku ssente ne batazannya ndongo oliyoko boogera nze sigaba ssente nze nga bavali ntula naawe nenkubuulira kyenoonya ng'omuntu naawe nombuulira kyoyagala ne tukola ekyo okitegeera naye bwe sifuna kyenoonya nga teze mbuzi ekituufu kitegeeza media eriko problem. Ensonga lwaki nakedde ku mukya ne mbasaba tujje twogere nsonga sinenya buli omu kuba nkimanyi eriyo abo abasobola okukola ki oba kyabasobola owuliriza ne bamanya ekituufu ekyokukola. Nze mbabulira blood music wa Brian Ways, music wa Zuli Dams, music wa Hatimandoki, music wa Nava, music asobola okubewa akabi oba azawi Africa yonna nga ffenna kyetuli wano si kyetuli okitegeera kuba music yena atufiidinga naye music oyo gwe tugamba nti aliko e Uganda wallahi tukyasigala nga bwe tuli ffenna nga bwe tuli wano. Katumaliriza katwoke kulimba lwolwana katudde sooka olutubulireko. Nina oluyimba balita Nondani nalutadde yesterday oluyimba lwakabi nnyo nagezezaako okuba nze mba nnyimba mbeera inspired by ebintu ebyaddala true events so nayimbye kubafu abasajja ebiseera ebisinga tulina ekifu ku maaso oyagala obeere n'omukyalo ow'ebbina n'omukyalo ow'amaaso n'omukyalo omulungi n'omukyalo ow'empisa nti kyamazima bwe tuto bwe tuli so kayimba kakabi kali very dramatic kalina story ennungi ate nga kwogera ku bika by'abakazi n'empisa zaffe engeri gye tweyisaamu mu ndaba yaffe ey'abakyala. Woba oyimba music